Akatambi kolaba ku bbali. Katambi nkatadde bbali saakadde kukajuza screen olw'ensonga nti YouTube tomanya ezogera mu maaso olw'okuba nti kajjayo wabula nti nkataddewo lwa nsonga nti omuntu omugamba nti embeera bweti yetuuse ku celebrity wo naddala ng'abadde tannaba kuba nti akiwulira ayinza okusooka okubiyita eby'omuniino naddala nga omuntu abadde yakava okulaba ku muntu we ku interview emu oba endala mu buufu obufaananako bwe butyo. Gw'olaba ku screen ye mwana mulenzi mutabani w'omugenzi Tamale Mirundi. Ono ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior. Wentuukidde okukola story eno ng'ebintu si birungi n'akamu. Embeera Tamale Mirundi Junior mwali eddakiika eno mazima gali nti yeetaaga kusabirwa musajja wa Katonda ali mu kulwanira bulamu. Yes, alwana kulaba nti obulamu abusigaza. Nakusoma eziri 19 omwezi gwa March omwaka 2025 essaawa ziri emu ez'akawungeezi wenkoledde story eno nga Tamale Mirundi Junior mbeera y'obulamu tennaba kuba nnungi. Kiki ekibaddewo? Tamale Mirundi Junior afunye accident etabadde nnungi n'akamu. Yes, gy'oyinza okuyita a very nasty accident. Mu kubyanguya oyinza okugamba nti asimattuse kubanga alugulamu obulamu oba asimattuse okubeera nga afiirwa obulamu. Mwana mulenzi ono Tamale Mirundi Junior nga bw'olaba ku screen oluvannyuma lw'akabenje akabadde akabi ennyo mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior kaafunye addusiddwa kipayopayo paka mu ddwaliro era asoose kubanga afuna first aid oba nga bamukolako okukolebwa okwamangu mangu. Nga bw'omulaba omukono guno bagusibye era nga n'omusaayi gugenze maaso n'okuba nga gumuviiramu ddala. Ku mutwe okwo afunyeko engeri y'ekiwunduwundu oba engeri y'obukosefu obwa ddala era ku sayidi y'eriiso eno mwana mulenzi ono bagenze maaso n'okuba nga bamusiba. Ku sayidi y'eriiso bamutaddeko kipulasite kinene oba ekintu ekyo bino ebikolebwa ebisibibwa abasawo. Kabenje tekabadde kalungi n'akamu. Omukono nagwo gukoseddwa nnyo era engalo zino bazisibye. Bwenjogerera mwana mulenzi ono Tamale Mirundi Junior atuusiddwa mu ddwaliro Ensambya wenkoledde story eno nga akagenda maaso n'okuba nga atuusibwa mu ddwaliro awo Ensambya nga wabula embeera mwali mbi nga tosobola kuba nti omuwuliza essaawa zino. Kibi nnyo kya nnaku nnyo nnyini ddala mwana mulenzi ono kubeera nti afunye akabenje bwe kati. In fact mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior
gye buvuddeko yafunako ko embeera eyagala okwefaananyizaako bweti, but it wasn't a serious one. This time round ebintu bizze nga si birungi n'akamu. So olaba empale yonna egenze maaso n'okuba nti nno eddugala. Okuddugala nno kwandibadde kuli awo, naye olabira ddala nti ne we babadde bamwebasiza wabaddewo omusaayi. Kibadde kiraga embeera nti bibadde serious. Essaawa zino tasobola kubanga acommunicatinga n'abantu bali waali olw'ensonga nti embeera nzibuzibu. Tamale Mirundi Junior, bubanga oli muntu amwagala ennyo, obanga oli muntu agoberera emirimu gino gye tukolera ddala egya internet, mbasaba busabi mumuteeke mu ssaala. Yes, yeetaaga kusabirwa olw'ensonga nti kati embeera mwali si nnungi n'akamu. Wabula abantu ba social media mubeeko ekintu kye mulekeraawo okukola. Omuntu wagenda maaso n'okuba nti nno afuna obuzibu, mwewale nnyo era mulekeraawo okubeera nti mukwata ebifaananyi eby'omuntu aba afunye obuzibu ne mutandika okuba nga muwandiikako ebigambo ebityoboola oba ebiweebuula. Abamu ne mutandika n'okuba nga mugamba nti omuntu gundi bw'ati avudde mu bulamu obw'ensi eno, just kutegeera nti omuntu afunye obuzibu naddala ku bulamu bwe. Ekintu ky'oyinza okugamba nti kibeera kikoseza ddala omuntu oyo aba afunye obuzibu ne kitakoma ku ye yekka, wabula ate n'abafamire ye. Wakati mu kaseera nga banoonya kulaba nti omuntu waabwe atereera, ate gwe n'ogenda maaso n'okuba nti obibalaatiramu, oba n'ogenda maaso n'okuba nti nno obiyita bya muzannyo. So mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior ali ku ddwaliro awo Ensambya. So bw'oba nti omuyinako akakwata obanga oli muntu agenda maaso n'okuba nti omuwagira, osobola okuba nti owubayo olubu lw'ekigere na kyonna ky'oba otutteyo ku lw'okulaga sapooti yo. Tetugamba nti nno embeera yakusaba nedda, tekivudde mu famire ye. Nkyogedde bwogezi nga nze aba CD omusunsuzi owa YouTube channel y'Agaliwo, olw'ensonga nti omuntu gw'oyagala bw'aba afunye obuzibu kiba kya bugunjufu era kyakwesiima nnyo singa oba ogenze maaso okubaako nekyomutwalira. Tamale Mirundi Junior, katumusabire. Nkutegeeza ku Ejokuna Farms Company Limited, bano basangibwa Ntinda kumpi ne Victory Church. Bagamba nti batunda obukoko obw'olunaku olumu na buli kika kya nkoko, ate balina veterinary doctor abeera wabwereere bw'oba customer waabwe. Agape Christian School lino lisangibwa Buwama ku Lyekatebo. Bagamba nti twalayo omwana wo second term ejja, batandikira ku kindergarten P1 paka P7. Abasidi omusunsuzi erinnya Agaliwo gwe mukutu okwoli. Liking a video. Thank you so much.